ekiragiro ekitadde abantu b'ekyengera abasoba mu 7 ku bunkenke kibawa lwanki olwokuna okuva ku ttaka ly'oluguudo lwa train. Abantu batandika okwesenza ku ttaka lino emyaka gye2020 nga gitandika, era okuva olwo bazibalimirako n'abalala okuzimbako amayumba. Abatuuze abalagiddwa okuva ku ttaka bali ku byalo Nabaziza ne Masanda. Abatuuze abakolera ku ttaka lino emirimu bajja ensimbi ekiragiro kibakubye wala nga bagamba nti ab'ekitongole bandibadde babongerayo akaseera nga bwe bayiiya aw'okudda. Tujja ekyokulya n'abaana gwe basomedde n'abazzukulu basoma naye nga basomera ku kirombe. Kimpisizza bubi nnyo kati bwe banango bagenda kulyawo. Era tusobola kukolera kuno ku leero kubanga ekirombe kyonna kijjudde ebinnya toyinza kukolerayo. Gavumenti mbadde ngisaba etuyambe tuleke tugire nga tukolera awantu wano. Mu lukiiko lw'ekyalo olwatuuziddwa abatuuze basabye omubaka w'ekitundu kino Meda Tebegaseggona okutuusa okusaba kwabwe nga nsalesale tannayita. Sebo twagala otulwanirire Honorable Seggona, tuli bantu bo, tuli bannayuganda, tuli batuuze, twagala otulwanirire tuleke kusendebwa busendebwa ate nga twagula mu mateeka. Tizzo omubaka waffe Seggona ajje atunuulire ensonga zaffe, alabe obuzina bwaffe tugenda obuusa, alabe eddala oba tetusaanidde kusasulwa. Tunyigiriza nnyo kuba kati nze mu kifo kino nali nkozesa abantu abali mu 6. Kati wenjogerera essaawa zino okuva lwe baatuyingizaamu ekirowoozo ky'okututaataaganya emirimu ne giyimirira ne gifiira ddala mpaka n'okutuusa olwaleero. Buli lw'oyogezaako okugaa nti nandikoze ekintu gundi omutima ne gugamba nti ate kaakati enkeera bayinza okujja ne bataataaganya bizinensi. Mu mwezi ogwokuna omwaka guno aba Uganda Railways Corporation bayisa ekiragiro nti buli yeesinza ku ttaka ly'eggaali y'omukka era alina emyezi 6 okulivaako era nga tewali agenda kuliyirirwa. Abatuuze b'ekyengera abamu bagamba nti ekitongole kyandisoose kubaliwa byonna bye balina ku ttaka lino kubanga balimazeeko emyaka egisoba 20 wadde ng'ekitongole kyategeeza dda nga bwe kitajja kuliwa muntu yenna. Ndowooza nkya kati bwe banajja ne bansenda aye bamagye bakozesa bwe banajja ne bansenda nga sinawe enzira nakolera ki gavumenti nga atabale basasula obulungi. Bagenda okukola ekintu ekigasa ennyo abantu nga gw'oliwo omu bakujjawo naye bakuliyirira. Siraba nk'omuntu gwe bajjawo bujja nti vaawo ogende.